olw'ebibuuzo ebyo Kadaga be yabuuzaako kubanga Museveni asooka kusinkana ba MP ba NRM bonna nga lw'ekintu ekigenda okufuga okuyita olw'ebibuuzo Kadaga be yabuuzaako okulonda okwaddako baamukuba kalulu agamba onaabuuza nnyo kubeera nga walaba waali mugezigezi alina okuba nga yinsingamukko n'agamba kino kiri kitya ate kino kiri kitya ate kino kiri kitya kale Museveni takyayagala abantu abo bagezi abagezi ayagala nga bali sayidi ejo nga bakakundi kali kawili wiluluyu kati bana abalala ayagala bagoberezi naddala babeerawo abakunkumibwako obukunkumuka abatukolera amateeka abo ayagala bagoberezi tayagala omugezi yenna ekitegeeza mama Kadaga kakola atya ali against government kawedde mudde kuba olaba akakoze nti bagenda kasimba mu mugongo kamala bumaze okulaga nti kawedde mudda lwaki Mwai Museveni bwe baali balonda nga balonda tayebwa oba ne Kadaga n'Amongo yennyini yali Amongo ekiseera ekyo ne Anyo ne yafa gundi speaker yali Olanya omanyi nti no Mwai Museveni yesitukira yatula ekololo waati n'atuula bw'ati alabe sente ze we zaalaze n'agamba I called everyone era we yamaliza n'abakakazi nayo n'agamba tukozeseza kodo kakiyekera okumega Kadaga washuulira tumukozesezzaako kakodyo kakiyekera I spent the whole night calling everyone okitegeera ekitegeeza bamuzaawo wennyini bamuzaawo wennyini wali ekkololo era bamugambye we baamukubira luli we bamuzza era Kadaga tebagenda muwangula kwa tebamwagala baba bamwangudde bagenda muwangula kumusimbye muyito bagenda okukozesebwa ate nannyini kibiina n'Amongo yennyini bajje beetunulire bawadde sente zaabwe bakola ki batiikinge kubanga okulonda kwonna okw'amazima kuba kwakyama omuntu walonda omutima gwe naye okutunuulire kuti ate okwa NRM kwasoba kuba omulangira Nakibinge juzi yagamba nti jjajja w'Obusiraamu yagamba nti ya Kaisaali yagamba yeewuunya nnyo talabanga kulayini ekomeeri ng'omulala ayinako bana ne bagamba wabana yawangu mwalabye bubi n'agamba myaka gyawanga kipya ku myaka nakirabanga kwekyo kakati Kadaga bw'atyo bw'ayimiridde naye naye Chuzeni Beke ye mukyalo omumpi yekka asinga okuba ne speed ey'okugulu okuwaavu adduka muddusi olutakubalwa Usain Bolt nze bwe nabadde munoonyerezaako kuva Masaka Jagwa yali cameraman aliwa gwe yazaalamu omwana asooka era yamuteeka mu kuyimba n'amutwala ku Ambiance yali ku Ambiance bano management yali mu Victor Kamenyo n'emubbayo ate bwe yamubbayo byonna bize bitambulira awo naye olaba percentage ebadde enene bakameramani bo abaddemu bangi tegeeza omusajja Issa yeesunge anti yayiga okukwata kamera kakati Issa yabeere ku mwanjo bajingi wabo gwe kwata kamera osirike basabe busabi mulimu wa Chuzeni naye nze mbadde mwagaliza omanyi ngenda babuulira omukyala walemwa obufumbo obusooka tugamba omusajja ye mukyamu n'alemwa obwekubiri tugenda tumwejeerezaamu tugamba aleka yaliko obuzibu kati ali bwakumeka bwakusatu ebintu ebyo byonna nga bwe biri byonna awo oba olaga ekika ky'omuntu gw'okola ki kyoli era tosuubira nti n'amututte omanyi ize kamu ize go namufuna ku speed kasita omufuna ku speed yengenda gyagenda naye nze mbadde nsaba Katonda abawo obufumbo obulungi abawe n'okutegeera sinakindi akyuseemu
naye nga bagamba nze okusinza ku management zabadde nazo tatudde muddusi bambuulira aye bangamba nti muwala wampisa mbi ng'omuntu ate nze omwana oyo yajjanga afukamira si bwe bagamba empisa za musukka nga wakola interview n'afukamira yenyini yali ku bukedde ng'akola interview n'afukamira seguya n'avaawo ng'amaze n'omufukamirira n'amukongoola ako nga saakalaba tewakalaba n'amukongoola atya kamera zaasigalako kati seguya amala okuva amaze okola yegonzeza anti Chosen Becky yasinga yakikolako n'ebbala mu ku Radio 4 n'akongoola namusalamu yakuddayo noonye ku interview gye twakolako nga yakatandikira dda kakati ye muntu ayinza okuba yankongoola nga sitegedde ye muntu asinga okusonga mu bantu emimwa ng'ali amaze mumukolako interview naye kyemumanyiko kiri kimu nze nannuma nnyo y'omu ku bayimbi abakyala benjagala ennyo kalina eddoboozi kanyimbira bulungi anti nze y'omwana nyinza okuba ennyimba ze wadde manyi nnyingi naye alina oluyimba lwe bayita alibaani nooti ze yatuuka mu luyimba olwo ayimba yawanika kugambye nooti ze yakoona mu luyimba olwo kizibu kusanga wano muyimbi mukazi amuyimiriramu batono mu sayizi ye kyokka ne mbanene ayina bakutula kakati ye ng'omuntu ekitone kye tekiriko kubuusabuusa akiina just alina ekitone akiina byalina kwetereza bya buntu kakati oba ekitone kiri nakyo kiringa wano we wati alina ekitone oba ekitone akiina ini pululo si kisinjula engeri gyakasuka alina ekitone so dictator abira agume yagwa kuwa ekitone ate kati dictator takyaguma kati Ssekajja yalina ogguma Ssekajja abagoba Ssekajja yalina ogguma ate dictator akwata mu video dictator amindi ya akabere ku bwana buno bwafanana ekyo ne Becky alabe waloke nalaba kafanana Nyamiru naye bwana yali buteko ku DNA kubanga okubana ne Ssekajja yali waawo nalabye ayina ke yagalaze nti Ssekajja nga bamu introducingira abaana nga nakaaliisa nga ndaba kafaanana nnyo Ssekajja akabereko ku bwana obwo yabadde mu Canada ne bamubuuza ekibuuzo abantu ne bagamba yakizeemu bubi okumugamba tubuulire ku strategy ki oba ki what do you paint a picture of a new Uganda nannyonnyola ebintu Fatayoland biki human resource byonna n'abinnyonnyola abamu tebabitegedde ansa yagizeemu mu magezi mangi oba yamulemye ekisinga okusumbuwa abantu kwegeziwaza abantu abasinga obungi si bagezi kimala naye olumu bateeka ku tebo okwegeziwaza kwabwe era kyekiraga nti abantu bano obwongo bwonna bubeera ku Kyagulanyi w'abaali kubanga wawooli ababadde bannyonnyola ebintu bino babadde babuloga ba NRM nga tebannyonnyola Muhoozi byagamba ye tebalina byakumunyonyolako okiwulya wabula bannyonnyola byani bya Kyagulanyi kakati Kyagulanyi yagizeemu ansi eyabadde entuufu okuddamu okuleka omuntu atategeera yabadde tasobola bitegeera kubanga bonnyonnyola Uganda empya gwe gyewali agadde nga mulimu ekigambo Fatayoland okiwakanyizaawa eyo embeera basobola ogiteeka mu masomero ng'ate waliyo invisible hand emabega eremesa ne muyingo byogera onagira nga bagamba musajja aweddemu n'amasomero agatuuze naye obagiteekamu embeera eyo mwe mwennyini abazadde ababadde bawaayo abaana mupipira mwetamwa si mupipira mwetamwa essomero kati basooka ne balikola kino ne mujja omukwano gwammwe ku muyingo n'okuteekayo amasomero nga mugamba nti ono munnaffe n'okuteekayo abaana be muteekayo nti ono munnaffe n'ogaggawala balaba gaggawala agayina gawera
kakati kyebakola kino kyebayita okwetamisa wabuli omu yandagamba muyingo omusajja wampisa yasomesa Namugongo omusajja akoledde Obuganda naye kati ne balinda kyebagenda okukola amasomero ga Muyingo oba bagatwala oba bagamuwambako nga tayimu eyo n'agenda otuuka nga tali amuwolereza n'abaana baffe bafiirayo atwakira bagatwale okitegeera kubanga bano bakola ebintu bino n'abalikoze investigations babaziyiza ne baleka obusungu mu maaso g'abatulaba n'abawuliriza ne bannannyini baana abo ne bagamba omwana wange nafiire nesifuna bwenkanya kubanga obwenkanya bwe baalireese Muyingo ne we yali badde akyagala basobola omuziyiza obutaleeta bwenkanya obwo kati ne bazimba obusungu mu mitima gy'abannansi so tusobola okubeera awo okukanga Muyingo akaaba amasomero gange gagenda nga teri amuwolereza kankuwa ekyokulabirako Muna Herbal Mouthwash wegendereza gabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo tubeerawo ku bantu ba updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu mawulire mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna. Of course every Monday tubeera mu Eye on the Press ne namba emu omukono gundaga mukosefu mu era omuwuliramu akayitamu sajja tali bulungi naye sooka obuze kuba kulaba abatwana batuwuliriza mbalamusizaako nnyo buli omu gyesinziira nze mulwadde nno ku kitanda navuddeyo ku mwende ogw'ekiro okaŋŋambye ne ŋŋamba sagala kubeera mu ddwaliro omusajja abadde atya obusobozi aweereddeko omusujja gwankutte n'ekifuba kyamaanyi nnyo muno muhogo munda simanyi oba nabadde ki naye byonna byakatonda naye nja kutereera era n'eddoboozi mu lya si ddungi nnyo naye abatwala mwenna buli omu mu nsi gy'osinziira mbalamusizaako nnyo pozi omukulu Kalule Bibala nkutumiddeko ne Rashid Kayinda Mukasa era ndaniawo ne muwala wange Rashida nawe nkutumiddeko nnyo ne Kalama batumiddeko nnyo pozi ntumidde abantu be Saudi abantu ba Oman abantu ba Jordan Qatar abantu ba Saudi Arabia Middle East at large mwenna batumiddeko nnyo aba Dubai Hassan Mpombo nkutumiddeko nnyo mulimu gw'okola gw'amaanyi Katonda akuwe ekisinga obulungi nentumira ku bosi wange Amin Musoke nkutumiddeko nnyo wona wesinziira era nsaba Katonda akuwe ekisinga obulungi mpozi ne Air Trend Saloon enesangibwa Kajansi ku Kiddeebweya era bw'otuukawo ngo bagamba nawulidde ku the final channel balanga bajja kuwayo ka percentage naye temukolanga oli bwe yagenda
oli yagendaga nti nawulidde nambe mwagamba asooka bano gwe bakolako ni percentage mutwa ya mitwalo 10 nga tagenze kulabya mitwalo 8 yali ayagala atwala ebintu bamwe n'ekyebiri bane mugende ya trend saloon ka percentage bajjaka kwa kasito ulyango ga nambe mu namuyidde nga alango bazanire ku da final channel boss dollar ajja kwayo ka percentage netagenda kuwa percentage ajigaba kusiza ku kyoguze yes okay boss Amini nage nkutumidde nnyo kansubira ondawa kulaba wagenda n'ogamba boss Amini ebyokuyamba abigaddewo nega boss Amini ayinza toggalayo ebyokuyamba nga tannanyamba ajja kocha kutumiddeko boss Amini ene nga bulijjo tubatuusibwako Muna Herbal Mouthwash ono nga gwalina amannya agaguba aganyenyera olina ekiswa ekibi mu kamwa ebino bireeta omusaayi Muna Herbal Mouthwash lyeddagala lyenkuzigirira lijja kukuyamba ngaera olaba mu background bwotyo oba olikozesa lyakakasibwa National Drug Authority era nga lisangibwa mu drug shops, clinics, pharmacy, supermarkets ezenjawulo ku bbeeyi esaamusaamu. Ali emutala w'amayanja muno ono ojja kuba omufuna batunda ebintu by'Abannayuganda. Ate gwe omukyala Solange women syrup ng'oyisibwa bubi menstrual cramps ezo ng'oli menstrual period yo obulumi obwo abakyala babeera babutegeera bulungi nnyo. Solange yajja okugoba obwo obulumi era mukozese nga woolaba mulimu akadagala ako konywa nako kakasibwa National Drug Authority ate era mulimu ne pads ze bakuteeramu mu packaging eyo. Mujja kunneebuuza lwaki package nziragako akaseera ne zimala ne zibula bazinsaba ngendengezese so tunaba tufunye endala nja kubambalaga naye ejja mu 3-in-1 esangibwa buli wamu clinics, pharmacies, drug shops, supermarkets. Solange ali packaged bulungi nnyo gw'omukyala oba omuwala ojja mwetaaga alina obulumi. Omuwala agamba bazadde bo bamukugulire ate omuzadde gulira mukyalawo oba abawalabo obulumi obwo nga osobola okubugoba. Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako ebizibu by'oku mirimu bikisa bityo ebityo akusomere ku dduwa. Haji Yasini Kizza oyo ajja kuba asobola okusomera ku dduwa mpola mpola. Bivo Organic Dr. Senjobe wali nnyo wali Emengo Kabaka Njagala Road Mukasa Road wototemako ngatunde mbulange kalino jjajiraba ya green ng'omusajja atalina maanyi bulungi osobola okubeera ng'omukubirako namba y'essimu gy'olabaawo atajjanjaba endwadde zonna ng'akozesa eddagala ly'obutonde. Bivo Organic akugamba emmere eddagala. Tuukirirayo olabe Dr. Senjobe oba okuba ennamba y'essimu eyo omubuulire ekizibu kyo abe nga asobola okubeera ng'akuyamba ng'akozesa eddagala ly'obutonde. Nina ennamba emu Iron the Press tugenda kuba tutunula ku nsonga ez'enjawulo. Ensonga za seeta zazzeemu, omwana omulala yafudde ku seeta ate nga kyeyongera ku Erishama kwegamba seeta omwaka guno gwo webanga business kati nga mwami Muyingo nako audio gye nawulidde ng'agamba bannaaye nze nadde eno nkola mirimu gya gavumenti amasomero nenga kwasa abantu abalina obuvunaanyizibwa aba head teacher aba principal so ebisinga be baba bimanya wabadde yabadde ayagala ossabayo ku interview naye nga naye ali mu kweraliikirira yeewuunya toyinza kwebaka kuba abazadde baseeta basasula sente nyingi nnyo ate essomero lya muntu ali mu ministry y'ebyenjigiriza sometimes basobola okugamba senga libadde essomero lya namba emu oba nnero kyekyandibaddewo teryandiggaddwa so tugenda kutunawo awo but ye naye ali mu fiya kisoboka okuba nga wali yamukuba so ogenda kuba otukubirako kaawo tooki maama Kadaga obusungu alina bungi obusungu bungi nnyo eri Tango Odoi eri omukyala speaker ebigambo bisongovu kati bye bakozesa naye nga essaawa yonna akamyufu ka entikko eri ku SEC mwene ale mukagenda kololo ku mulundi guno kakusimba mugongo kalulu k'okusimba mugongo owaayi kakusimba mugongo naye nze kyentegeddemu omusimbi guno gundi gwe yayogera ani ono muyanga lutaayi kitegeeza abayagala bebe wadde sente zengeri gye balonda Kadaga kati awo awe wagenda oba obuzibu ayagala kwa be wadde sente ze
engeri gye balonda Kadaga jukira yalina kati budget gyakozesaako wagenda okulya nokobe sowaani simanyi wa mama Kadaga akawona kali akasooka eri tiimu mama yawangula tiimu mulamu ne bagiyisa bubi mu Busoga tuzze tulaba obutambi ngenze wa Kisomo kono biki bonna bagamba tuli naawe naye kati wano mu layini y'ekkololo yakwa tuli mu gavumenti embi mu gavumenti ennungi sanction nizo keziri ku sipiika sanga bakyali sipiika mama Kadaga naye abyesibyeko nnyo tugenda kuba tutunula waawo Chosen Becky akyabikola Chosen Becky akyabikola nabeemu ono yasinga okumanya abayimbi njagala mbuulire mu nsi muno yalalabye omuyimbi akasuka okugulu ku leve eyo oba ono yakyasinze ono mumpi naye ate okugulu kwe kuwanvu so Chosen Becky dictator Amiru obutambi bukyafuluma ne kameramani wano bakwegendereza so ani awo omulala asigaddeyo kaadi za Nuupu kaadi akamyufu kabanjibwa ensi yonna n'emirirwano lwaki ebibiina ebirala teri abibanja ate bye bigezaako okubanja Nuupu egabe mangu kaadi kyekiri emabega kuba twandibadde tulaba nti kati ani ono Station Mayanja agabye zikaadi mu districts zonna Olusani yagabye DF egabye zikaadi naye tuwulira bonna babanja Nuupu kugaba kaadi of course president ali mu diaspora bagamba 28 omwezi guno era bonna bakwata akazeno ne batawadde kaadi mu jeno bakigula tebalina bantu so tutandikirewa tutandikire ku kaadi za Nuupu n'ebibiina ebirala lwaki bikaka Nuupu gaba kaadi kati abantu abana abatuwuliriza tubalamusizaako nnyo naye Nuupu eno eryokanga nejja tetuba kufunawo kibiina kiringa Nuupu oba NUP senga tetunategeera bannabyabufuzi ba Uganda kino kye tuliko kyayambudde bannabyabufuzi bonna ate NUP ekikwewuunyisa era revolution y'amaanyi tebanagidumira eronda bulonzi yo nga bweyagala kati kankuwa ekyokulabirako ekyangu waliwo omwana we yatudumidde naga muteeke DP ya Kyagulanyi ku profile yabadde so omuntu kakati niwabeerawo abaga nti ffe tuli banene abagezezaako okukola ki okuwaganyala naye ne Kyagulanyi si eyakidumidde twageze okaa ne Basenyenyi ne Balubongoya ne Bawayiswa ne Kyagulanyi yennyini ne mukyala we nga DP bagikoze eki bagitaddeyo kakati nga tokkirizibwa kuteesa ku tikitoko yonna nga tolina DP ya Kyagulanyi era twekumye nga nabo batomanyiisa obugambo wayi era kansoke njiteekeyo nga bagamba kati abubuuza ekibuuzo kyobadde obuuza okubuuza nti naye omwana yaduumidde tama yabadde wa wansi nnyo ku basoja aba high command yabadde wa wansi nnyo naye oda ye yakoze Kiseka yagezezaako okuwalira ayi Kiseka taagala byamuduumira ageze olaba apipira oda ye yakoze ekiwulira nalayo omusajja wange Sadamani Bakebe akamba nyo era onyonyola biki nga tonateekayo DP Sadamani Bakebe akati NUP yaddira obuyinza n'ebutikkula ku bantu betugamba nti bannabyabufuzi n'ebuteeka ku bantu ba bulijjo nti bebalina obuyinza bwabwe era abantu abo ne batandika okwetegerera buli omu n'analyzinga ensonga kusinziira ku ntegeera ye ate nga banalizinga bituufu kuba bano banalizinga bulumi bwabwe bwetunuulira NUP engeri kuba ombuza ekibuuzo lwaki ebibiina byonna oba abantu bonna balinze NUP egabe kaadi nze newuunyiza nnyo omusajja omu bagambanga Kyagulanyi takoze kimala Kyagulanyi ali bwati naye nazemu ne mulaba ku TV ng'agamba kati nolaba ekibiina ekivuganya oli ali bweru ennyonyi yalibadde kati alinya zaaki nga Munyagwa yakola ki yavunaana oli yayogera talina kiki nebuuza Munyagwa ayina ekibiina ekiki ayina abagoberezi be
aina propagandist be bano ba ono mwe Busoga yani general ani oyo Bigirwa nobuuza ye lwaki takola ebituufu ebirema Kyagulanyi era bakikola ekibiina naye ng'akyayogera ku Kyagulanyi yekka lwaki tatekinga advantage kati nanyonyo genda mu Canada mu America yamulumye okiwuli mulumanye yagizemu abya mutima kuba ate eyo yandibadde opportunity yandikozesezza nti Kyagulanyi waatali afuna abawagizi nenjiraba n'empuuga ng'emuluma agagamba nti bali bweru kunywa wayini bakomawo batamidde kati wobanga osamba omupiira kipooli n'agenda okunywa amazzi n'abeereyo waki toteeba ggolo waki oyita refu kino kyennyini kye nali njogera we nali nkunyonyola luli Shiba nga mbagamba nti Shiba we yabeerawo wabadde mu industry nga tanagenda kuzaala olabadde waddewo competition nene mbakyala naye Shiba we yagenda okuzaala ne balira kisinga bonna toyina gwolabyewo afubye nogamba nagezezzaako mpozi nga ava piece ayinza okuba agezezzaako ava piece yakwatiriddamuko yakwatiriddamuko ne ka Rachel Ray wadde music wako w'abaana bato ne Rachel Ray agezezzaako wadde bavuganyanga ne Nando Love yakikubidde ddala kakati yafunamu awo ku bizibu yagezaako okufubutuka n'asiba omulundi kakati bw'otunuulira abaana abo nti kyokka be babadde bakompetita bo baali lakisinga buli lakisinzi bano just wadde ba upcoming on bwe twogedde kati ba competitor baali lakisinga buli lakisinzi nga gundi takola ki olwalero Kyagulanyi agenze mu America ate ko byomwatazo okukola ogamba biri ku ground jangu bikole ofunye ne chance taliwo bikolere ddala awo agenda okudda nga byonna bimazi omanyi ngenda kubuulira kati kino kankyogere ebibiina by'obufuzi Kyagulanyi agenda kukozesa ebibiina by'obufuzi ensobi nnyingi atya kwa byonna babizimbira ku musingi gwa kulwanyisa Kyagulanyi NUP kankinyonyole bulungi egenda kukozesa ebibiina by'obufuzi ensobi nnyingi era egenda kulabisa nnyo bannabyabufuzi obutategeera bwabwe bugenda kugenda ku tebo budde ku meeza waggulu nga bulinga sowaani kati bye byabadde bikolebwa under table byonna biveeyo biddewa olw'ensonga abantu bano bonna bakola ebibiina gwe njaga owulira okwogera kwa Stacia wamala owulira okwogera kwa Munyagwa bwomala owulira okwogera kwa Bampuuga bwomala owulira okwogera ojja wulya bonna nga babuuza NUP egabadde kaadi era ojja wulira nga bagamba be bamye kaadi muleete mujje eno kitegeeza bakola ebibiina bino nga tebalina bantu wabula bakola bu projekiti obw'okutondawo okuvuganya NUP butya era ogenda kimbuuza nga tonna kimbuuza kankikunnyonnyole NUP webe ina percentage kati katugambe oba ya 8 ng'ate amaanyi gayina mu Buganda oba n'ebitundu ebirala naye nga mu Buganda bwesinga okukola ki besi ya ennene bwesinga bakola obubiina buno nga businziira mu Buganda ontegera bulungi bwe babukola nga businziira mu Buganda n'abeesimba bayita kusinziira mu Buganda nga luli Besigye yalina Beseri n'olaba bamwawuddeko Bamugisha muntu waliwo n'omukoddomi wa Museveni tumukunde ani bamujje Kasoma Karuhanga Chapa bonna nga abakoze eki nga bazze Beseri yankole bagisigaze nga tebagimanyi kati ne baletamu ababuzaabuza na wano kye bakola kati we bakola bwe bati bo bakola tebafaayo nti tuwadde oba DF oba Peasant Party oba endala bagiyitaane ya Seriko ecological party waliwo neno ya Conman's party kati ebyo byonna babikwata Common Man's party si Conman's party Common Man's party Conman ogambye kyababbi bebamu ofudo obuzibu okawula Conman ku Common Man kubanga kyembalabamu akati bwe bakwata ebibiina ebyo nga batandika bokaliculetinga kyova olaba otuuka n'owulira omusajja ng'akola statement nga yakoze ekibiina nga yajja kuvuganya n'agamba nti okusinzira bw'endaba Mwai Museveni agenda kuwangulira akalulu kano waggulu nnyo mu 2026 naye ng'akugamba pulezidenti wa DF okiwulira pulezidenti wa DF wa kibiina kiramba yakikola kivuganyani naye opinion ye gamba nti agenda kawangulira wa
waggulu n'obuuza yakola kyaki. So ku mulundi guno oyinza okufunayo bwanika agamba otuwangudde bulungi nnyo bagenda nosinga mukama waffe webale kutuwangula bazze dda bwe bali bayitirivu be bagenda osinga kati bakola bwe bati bagamba nti Mpuuga tukuwadde omulimu naye kiba tuwesezza omulimu mu bampuuga baani tukimanyi temugenda kuwangula naye mukole nga musobola wakiri NUP mugitemeko 2%. Kakati nga bakyuka nga bagamba nti kati gwe pizza nti tukutegedde tojja kuba naffe tugenda kufandinga kuba sente kizibu kyabwe wakiri gwe n'ojjayo wano nga Common Man Party onaamatiza abantu n'omutima kufo kati bagenda batandika okufuna bano byabufuzi bwe batyo ne bagenda nga bakola ebintu byabwe ne baga FDC nandala mafaabi bakuuliramu ab'embaale onaasoboleyo omulemesa wakiri n'omuggyako 3%. Kakati we bagenda batematema bwe batyo gwe abadde ne 10 bakola obubiina nga 8 naye nga bonna bukoleddwa buli funded by state kuvuganya kintu kimu wano kibiina ky'opposition ekyaddala ekitadde bali kupozi etteeka liri ery'okulonda leader of opposition baliyisa nti tebannaba lyagaana bakisula mu kaseero lumu gye yali alese lyagaana ne limwokya yali mu ddinyonyola eyalireeta olwokuba bamutika kyatamanyi naye yali mu ddinyonyolera badde ndowooza nti obubiina buno engeri nupu gye yafuna ababaka 5 nga almost 4 bonna bali wano ke kaliko ogambye tematemako omusajja kale ne bwadda nazza 2 onaasobola okumutemako ba MP 2 onaasobola omutemako 3 onaasobola omutemako 4 kati buno obubiina bwonna obukolebwa buba funded by state naye nga bano kubanga wa Museveni kyasooka okupima yapima omululu gwa banne b'abufuzi kati okuba baluvu bano kati bonna bannannyini bubiina obwo era owulirayo abasimba omulaka obusungu bagwina ku kintu ekyo kweni yuppe kuba gwe mulimu gwabwe nakati ne aboogera ng'agenze ku TV tayogera ecological party oba tayogera Common Man Party oba DF byegenda kukola abeerako ng'omulimu gwe gumu kuvumira kibiina era nawulira list ng'ayogera nga bebamye kaadi eyo mu jjeeno kitegeeza bakola ekibiina nga tebalina nabagoberezi ekitegeeza omuwagizi wa NUP akakodyo kano kali bweka senga bano be bamye kaadi mugenda ne mubawagira gye bali oba abazze independent kuba kati wano ndabyewo omuzannyo nti NUP egabye kaadi ono naye abadde mu NUP w'amaanyi ageze mu kibiina ekirala atutte ku bawagizi abamu si yagenda owangula wabula owenaalemu ali awo wakati yagenda obayitamu kati bagambe nti obuluusa yatugatta obwa NUP n'ono gwe bamye kaadi bandi badde bawangula naye kati owenaalemu awangudde ku bululu 100 okitegeera okategeera gye butambulamu era n'abantu abalina kaadi engeri gye zitambulamu ffe twatuula era tukkiriziganya nti omuntu anajja ne kaadi ya NUP tugenda kukola ki muwagira wabula kye tusaba akakiiko kyokka kwe kutumiza eriiso ejjozigi muntu kyanaasanira okukolera abantu ffe tetulina buzibu muntu atafunye kaadi ng'ate tabadde mutima gwa NUP kugenda bunaayira nkuwa ekyokulabirako hunale baluka nga teyafuna kaadi ku lutu ewedde naye ng'ate yali ajagala enjeru era yavuganya yali alekedde okukola emirimu gy'ekibiina ogenda enjeru wamulyako ng'avumako ekibiina wawulyako ng'avuma MP w'enjeru wawulyako ng'avuma Kyagulanyi nkuwadde ekyokulabirako ekyangu ekirabika kati abantu bangi bajja mu kibiina bano bakasiba nti nga baagala kaadi webagimuma nasumulirawo talina mutima gwa kibiina wabula olwokwabba babuzaabuza bajja bakola ki baagala kaadi nalabye owekitiibwa ng'agamba bwe yalabirawo dipinga egwa naye yalabirawo dipinga egwa mbu waliwo n'ekibiina ky'abannaffe kyendaba ekikutta omugendo gwe gumu ekigenda okugwa mbu bo basimbye muvuli dipinga egwa bani abagisuula era abasuula dipi ensobi abaliwo mu dipi gye bakola yali egyo abasajja basibaana bakola ensobi nnene nnyo obutego baako basajja abo ng'obudde bukyali baana bannambi munaye nga batandise okukolakola bisuubi byani bwe bali babakidde we pa bagamba out senga nakati ekyaliwo naye baatuuka time ne baleka emisota gyokka mu kibiina
nga n'abalimu abategeeza DP batono. Kati time yatuuka abalala nga babadde ebbanga lyonna kubuzaabuza bannansi nti kibiina kya byabufuzi. Kyovula Museveni agamba nti awatalinzi tewaba DP. Kubanga Museveni ali mu nnaku ze ez'akawungeezi, ennaku zino ayogera mazima nnyo agatagambika. Takyalina kyeyeeguya nnyo kirya. Takyalina kyeyeeguya nnyo kirya, buli kimu akiyiseemu. Ayogera mazima agatagambika eraga nti nze we sibaawo. Nammwe mutegerere ddala abali eno ebbali nti DP kiwayi kyani. Kyova olaba omusajja yakwata ballot box n'azitwala mu hoteli. Yakwata DP n'agikuba mu kikapu n'ayambuka ne mu NRM. Kati kitegeeza kakati bano bonna ebibiina bino tebyayina musingi gukolebwako bibiina oba tebwayina ideology entuufu gye bayimiriddeko nti bagenda kulwanyisa Mwami Museveni. Wabula bajjanga abapangise abacuba tebabeera na kiddako. Abacuba bawa target naye nga tebamanyi lwaki ne target eri bagikola ki bagibawadde era tebamanyi lwaki bagikuba. Kati target bonna gye bafumbubiddeko gwali olabeko ng'omuntu yenna ku bibiina bino bye twogerako ng'aleeta statement ng'avuganya Mwami Museveni. Kati womala ddayo mu basajja abeesimbawo mu 96 owulire Muhammad Kibirige Mayanja, owulire Kabanga Semwogerere, owulire Mwami Museveni oba buli omu kubanga DP yali y'amaanyi by then and NRM yali y'amaanyi. Kati gwe njagala owulire ne Muhammad Kibirige Mayanja nga naye wali awo wabbali, njagala owulire abasajja bano nga boogera bakulage obunafu obuzito kye basuubira okukolera Uganda, owuli oba waliwo eyalumbanga munne. Naye ekirumbisa bano nti Mwami Museveni ye yalowooza akabiina ka NUP keeko kaalaba. Omanyi nti yali alowooza nti Kyagulanyi n'abamwetoolodde era ng'ali kushuwa nti abamu mbaguze. Abalala bakolera nze bali munda ab'ebitaano n'abalala abaali munda babijjirwa baani. Okitegeera? Kati okuba yali kushuwa kyova olaba 2021 yagamba eyo nupu nja kugimalawo. Ng'ali kushuwa ntetuuka 2026 kulwokuba yali akimanyi nti bali abamu ajja kuba abaguzi. Abalala ebo baatunulira abamwetoolodde. Kati ng'ali kushuwa nti ajja kugimalawo ekyalema. Kati akiraba kati nga n'omwana wa order gye mbadde nkugamba nga tamanyiddwa naye ng'agiduumidde. Awulikikiddwa lwawadde order ate n'ekola. Ekiwulira. So abagamba NUP egabe card amazima kiri nti tebalinaawo bantu. Tebalina wadde ziro y'omuntu. Naye just olw'okuba nti bo batambulira ku bukyayi. Badde nga bajjankole otunudde mu bbali tebalina omuntu wakolera ekibiina abalina abamuwadde emikono. Mu kibiina mwayina abamuwadde emikono nga yabajjawo. Gw'olabye Ddi Munyagwa nga atalaga eggwanga okunoonya emikono. Bano kye bakola obubiina, omanyi movement kye yakola. Omanyi kati bakyali registeringa kibiina kipya. Movement yali registeringa buli bubiina abantu baayo. Kati wabeerayo omuntu gwe baagala abakolere era ogenda okulaba byabakama akakonfaminze nti kirala kya byabufuzi. Balina engeri gye bakafunamu era balina engeri gye bakagulamu. Ani nabo bagamba ne NUP nayo bwetyo bwe yajja naye ate kye beerabiramu ti NUP yo abasajja babbanzi be era yagobya abantu bagibabbakolera nga temutegeera. Anti NUP abagamba mbu we yajja ffe twali tugenda registeringa people power. Balamu n'agenda n'aregisteringa ebibiina 7 nga byonna birimu people power, power of people, power in people, in people we have power. Musanvu. Power in people we have power, power around the people. Power around the people. Musanvu. Julia. Twagala tukayo buli katuleta kalimu power. The people. Registered. Ne people. Registered. Naye ne chetwa kukuta. Ne tufuna omusajja Kibalama bambi Katonda amuwe ekisibo. Kyobanze Kibalama kyonna kyakola. Simunyigiro manyi lwaki manyi akazito kaliko.
babuuza omanye abantu bekyagobya mu Electoral Commission wokka bo babagoba kakati kitegeeza Uganda yonna nga bwetambula kitegeeza nti ekibiina ekivuganya Mwami Museveni ku butuufu bwabo kiri ekyo abalala bajja kwagala bajja kwogera biki naye ekibiina ekivuganya mazima gaakyo kiri ekyo era kyova olaba bakayana bagamba lwaki tajja mu iPod ate bo bennyini abagamba bavuganya Museveni bakayana onajja mu iPod mbwaluŋŋamye butya wasobola okujjako Museveni era nga ne Museveni atudde awulira amweko magezi asajja bali amugambe ezijjako gyagala okuzijjako yeyo yennyini esaanidde oba yeye esaanidde eyo gy'oleese enfo kati kola bwoti iPod tugibale nti lugero lwa Wakayima gwe nsiba ebyayo nteke ku bbaati ondye bulungi era iPod nga bw'olaba Wakayima bwe kagamba wangu ng'akakutte naga nti nze nno mpoma ndi mukalu nyanika ku bbaati era nsibe ebyayi onyanikako wali nkale wojja okundya mpomere ne bwangu kyeyakola ebyayi ebyakanyana ebikutuka Wakayima n'afubuutuka ate we yafubuutuka n'agenda ne yennyika mu mazzi kati wangu n'amusanga era n'amugamba ondabiddeko ku Wakayima omukalu aganze ndi mubisi omukalu omulese akati Museveni kyakolera ddala mu iPod Museveni Wakayima ya mu iPod kakati omusiru yekka yagenda okuwuliriza butya onaalyo takasita Wakayima wageranga n'akunnyonnyola ng'owedde okay mukweyongerayo akamyufu KNRM akamaama Kadaga ne Mulamu Supiika nga kalinye enkandaggo olutalo olwo maama Kadaga alusimattuka obeera agenda kululuuzinga nga bwe yaluuzinga obwagundi obwa Supiika kuba buli kifo kye bamugamba ovaamu awalira bamuzize kololo we bamukubira guli ogwaggo tawalira naye ovuganya naani ekyo kikulu nnyo omanyi abantu abasinga obungi abayina abalabika nga banjawulo bagala ne bagamba bava mu kifo kituufu ovuddemu naye njagala otunulira ekifo nti ekifo kibaddemu amaama Mbabazi kifo kyekimu ne kibaamu Lwakana Lugunda kati senga kibadde kyakuvuganya naga awaddawo Nabbanja kyakuvuganya appointment nga appointment ne baga awaddawo Nabbanja bw'oba amaama Mbabazi ovaawo oba oba Lwakana Lugunda ovaawo oyinza owaliramu n'ogamba awo nja kusobola era ekifo bwe kibaddemu kakati ekifo kibaddemu Sekandi ekifo kibaddemu Kadaga ekifo kiddamu Amongo bagamba akoze nnyo mu myaka 5 okukola ki okulaakulanye Bukedya buli wamu Bukedya stadium omanyi nti bajeti ya Kadaga eyinza okuba yali ya buwumbi nga 5 nga kati bagyongeza kati eri mu 13 ye eri mu 13 saa 3 economy bagamba sente zikyusa value ya 11 sente ziba zikyusa value eyatayewa ya 11 lopu wa 3 kitundu eyo no ya 3 kakati bw'oba otunuulidde ebintu bino engeri gye bitambulamu njagala okakasensi nti ebiseera ebisinga obungi bw'otunywa olutalo lw'e ttiimu maama yaluwangula era ne yawonawo ng'ali ku ttiimu mulamu yakozesa ssente mpitirivu yali magogo okuwonawo naye ennamba ennene yagira ku ttiimu maama kakati bw'otunywa olutalo luno olwa Seko oluzze ndowooza yomani empya agenda okiikirira ku kikubakyala Seke yakiikirira bali abakyala waggulu ku Seke ye NRM kati bw'otunulira olutalo olwo oluzze lwonna nga bwe lutambula ndowooza Kadaga libadde pensa ddungi ku lwa NRM naye ate kati NRM ennaku zino kyendaba bakola
tebakyayagala nnyo mugezi. Abagezi baagala basigale nga bo. Oba baagala mugoberezi. Oba baagala mugoberezi. Tebakyayagala mugezi asobola kustandinga n'asawo n'agala n'ensonga nkyamu. Baagala nnyo omugoberezo singa omugezi. Era kati NRM kyekola. Era tajja kwewuunya nga batangodoyi ode yabaweereddwa amongo kuyitawo. Kuba tebakyayagala abuuza bibuuzo. Tebaagala abuuza nti Busoga lwaki tuli mu mbeera eno. Kyova olaba baba baddira baleeta Webukedia. Ebisaaniiko mu kibuga y'abaavuddewa. Simanyi na kumanya. Baagala baleeta Webukedia. Ate Webukedia nga yatwa awambe mu Busoga. Era bwe kibaali bakikoze. Bano bonna ttiimu mulamu ttiimu ebadde ki. Kati bw'oba otunuulidde era nze mpulya nnyo nga bagamba. Bano abantu bonna babiri. Naye wakiri waliwo gogamba nti yaddeko. Nti ye asobola otegeeramukko. Asobola okwesalirawo. Asobola otegeeramukko ayinza obuteesalirawo. Naye asobola otegeeramukko kale ebintu ebimu n'abikola mu butuufu bwabyo wadde akola n'ebikyamu. Ekintu ekimu nga tekiri ku interest ya Mwami Museveni ennyo. Kadaga ebimu yabikolanga mu butuufu. Ebitalinga naye waliwo ebyalinga ebyokufa n'okuwona. Njagala kisanja oba bakuba babatte. Julia njagala age limit eveeko kati awo ne we yali badde nga ani ali mu parliament kuliji mwene ya dictatorship. Yandigiyisizza. Yali eyita. Era omuntu anenya abanga atalaba nsi ava ku nsi ye ne yeebuguusa biki bibye. Bano ekisoka ba movement. Ekyokubiri n'oba tokyagala. Bakirese ku order paper tebagambe nti mukiteeseeko. Mikono giyise nti majority parliament gyekolerako. N'olaba ne gundi nga taddemu amaanyi agafaanana bwe gati. Si mazima majority. Olw'ebibuuzo ebyo Kadaga be yabuuzaako. Kubanga Museveni asooka kusinkana ba MP ba NRM bonna. Balwo ekintu ekigenda okufuga okuyita. Olw'ebibuuzo Kadaga bye yabuuzaako okulonda okwaddako baamukuba kalolo. Agamba onaabuuza nnyo. Onaabuuza nnyo. Kubeera nga walaba wali mugezigezi alina okuba nga yinsingamukko. N'agamba kino kiri kitya. Ate kino kiri kitya. Ate kino kiri kitya. Kale Museveni takyayagala abantu abo bagezi. Abagezi ayagala nga bali sayidi egyo. Nga bakakundi kali kawiluluyu. Kati bana abalala ayagala bagoberezi. Naddala babeerawo abakunkumibwako obukunkumuka abatukolera amateeka abo. Ayagala bagoberezi tayagala omugezi yenna. Ekitegeeza Maama Kadaga. Kakola atya kakola atya. Ali against government. Kawedde mudda. Kuba olaba akabyufu. Nti bagenda kasimba mu mugongo. Kamala bumaze okulaga nti kawedde mudda lwaki. Mwami Museveni bwe baali balonda nga balonda Tayebwa oba ne Kadaga n'Amongo yennyini. Yali Amongo ekiseera ekyo ne Anion yafa. Gundi speaker yali Olanya. Omanyi nti no Mwami Museveni yeesitukira. Yatule kololo wati. N'atuula bw'ati alabe sente ze wezaalaze. N'agamba I called everyone. Era we yamaliza n'abakakazi nayo n'agamba tukozeseza kodo ka kiyeekera okumega Kadaga. Washuulira tumukozesezzaako kakodyo ka kiyeekera. I spent the whole night calling everyone. Okitegeera? Ekitegeeza bamuzaawo wennyini. Bamuzaawo wennyini wali ekkololo. Era bamugambye we baamukubira luli we bamuzza. Era Kadaga tebagenda muwangula akwate bamwagala. Baba bamwangudde bagenda muwangula kumusimbye muyito bagenda okukozesebwa. Ate nannyini kibiina n'Amongo yennyini bajje beetunulire bawadde sente zaabwe bakola ki? Batiikinge. Kubanga okulonda kwonna okw'amazima kuba kwakyama omuntu walonda omutima gwe. Naye okutunuulire kuti ate okwa NRM kwasoba kuba omulangira Nakibinge juzi yagamba nti jjajja w'Obusiraamu yagamba nti ya Kaisaali yagamba yeewuunya nnyo
talabanga kola yinge komeri ngomulala ayinako bana ne bagamba wabana yawangu mwala bibubi nagamba myaka gyawanga kipya ku myaka gyawanga kakati Kadaga bwato bwayimiridde naye abona abakuba Kadaga abantu bangi bagala Kadaga mu NRM bamwagalira ddala nno ng'omuntu ate Kadaga si mukulu naye wa myaka 68 si mukulu nnyo kisanvu 68 oba 69 sanvu mugumwa ugambe giri 68 oba 69 Kadaga nabikebeddeko pozi nga Wikipedia yanimbye kicho baddo jayo emyaka 69 yes kakati Kadaga omulaba ayinza kuba asigaza yakaweereza kati n'ekimi naye nga bwekali naye nabana abantu tubanenye okuzimba obubi ekibiina n'eggwanga nti omuntu abeera mu ntebe nga mugezi nga bw'olaba Kadaga ng'ategeera ng'era w'omulaba siina kubuusabuusa Kadaga nti mugezi ate ategeera nnyo naye ne abaalemwa okuzimba mu sitwakisa z'ebibiina okuzimbamu abagezi abalala ku lw'okuba abakikulembera tebaakyagala kuba oli yamubuuzizza abadde sipiika w'eggwanga lino emyaka 2 emyaka 10 ne vice 10 nandi gye emyaka 2 sipiika ne vice sipiika be bamu 20 years of being a speaker really kicho batonna wansi yaja mu parliament 89 yali badakata ina replacement ennungi zateese nga ina gwasindika nti namuganza kale olwo balina go balabirako waggulu bo balowooza tebaliva mbiki mu bifo ate tedi kinuma nkugambye omusajja oyinza ngenda kubulya eggwe ekintu kimu nze nyina omusajja gwe manye embala eyo bamuyita balya yayagala okukwata bizinesi zaziwa abaana be wa hardware naye yawa abaana nga 3 mpaka bwe yatuuka kwa Asemba nga bali bonna bikojogo kati nawe olumu ekifo boyagala okita naye olubuuza nkiteeraani okitegeera ddala nkiteeraani ng'olaba omuntu gwe baleese wa Kibogwe just gwe baleese ddiira buddiira n'owaliramu kati baale muteekateeka abakulembeza bagenda okudda mu bitundu byabwe mu bifo byabwe Kadaga yagamba toyinza kubanga wakasiramuka n'oyaziina n'osaba bwa imaamu tokwatemu mukyala Kadaga akakasenti kye baazimba kye kimulya kye baazimba kye kimulya oba yalina obusobozi oba teyabuyina naye kati kye kiri mu kumulya nti ensi bagizimbira ku butali bwenkanya ate ensi bagizimbira ku butateekateeka bakulembeze balungi ono Kadaga akimanyi bulungi nti amange era yali eri mu FDC nga wa movement ng'abega babege tasobola gamba mbu akyuse bukyusi era akimanyi bulungi kati omuntu munnanfuusi omanyi kizibu nnyo okujja omukyala mu maka g'oli n'ogamba nze wange ajja kuba nga anywedde kizibu nnyo kyobola oyinza n'obutamuwa sipeesi n'ogaba wayita ddamu 2 olwogera oka amuzanga lema waba agenda ebulayaga nange ngenda ne waba agenda kushaga nange nja bbaawo abamuwerekerako omukwano guba tomuwa sipeesi kuba ensobi wagiraba naawe wamujja omanyiwo kumuwa sipeesi oba yali ye manager wamujja naawe omanyiwo yali oli kumuwa sipeesi kati wano olina okuba tight okuzibikira ekituli kiri wala ensobi we yava kati Kadaga agezaako kuba tight oba kakati ebiseera ebisinga obungi kati olw'okuba Amongo yamanyiddwa mu nkwe muki era agulwa bugula nga bwe yagulwanga mu FDC okuba amawulire n'ebirala ebiringa ebyo era nakati wano ye wampankuwe we yaddako awo oyagala kino tuwammeka oyagala kino tuwammeka kati parliament yafuuka ya ddiiru kati layini mugongo eno layini mugongo sente mbadde muzira ne mukyuka twagala misana layini y'omugongo era ojja kulaba n'abakuli ekibiina ab'amaanyi nga batudde wali batunula beetegereza naye kabakaggula Kadaga alina sente myaka 2 nga sipiika sebolooza talina ttooke toyinza kuba na sente ku muntu alina bajeti ya parliament naye alina eya prime minister ate prime minister ntono nnyo
kuya parliament tunabawulira endowooza prime minister budget ye ya buwumbi bumeka ntono nnyo amakada agagenze tanywedde okusinziira ono ye tebagenda mulonda nti bamwagala era tebamulonda bya mazima naye mu kuwenguzi yakyasinze gambye twadde ne baspeaker nga batudde eri ono omwe tasobola kubuuka ekyo kyokka kyali kimumala okumujja kuba speaker bakutaddeko sanctions za America ne Bungereza ne Dubai ensi eringa ennafu ezikutaddeko oba okyateesaawo naye Kadaga yeerabidde nti parliament biba by'abangi si bya mazima kuba mu mazima mu kooti ey'amazima ensonga y'osobola ogiwulira naye mu kooti ey'okusimba mugo ayinza obanga nnafu bizibu era nze ng'omuntu engeri gye njagala abantu olumu bendabamu ensa oba bategeera okusinga konna alyagadde Kadaga naye nze mmanyi Amongo asobola okuyitawo ku lw'omusimbi era owulira ne babuloga abamu batandise dde okwogera Oluchina abamulya mu ngalo ogenda okulya boogera Luchina naye nga tabasobola kutangaaza kintu kituufu nti ono asobola oyitawo naye si ye mutuufu ow'okuyitawo kandi wagamba buli ssaawa sipiika abadde kakiiko akakulu akafuga ekibiina kati ate kyewuunyisa okuba nga ono sipiika ate ye tali kakiiko kakulu kati awo oba lwe Luchina oba lwe Luki simanyi naye ensonga nze wenti wenaziwulidde anyway principal yabadde nga tumaliza principal tudde ne waffe yabadde mu Canada ne bamubuuza ekibuuzo abantu ne bagamba yakizzeemu bubi okumugamba tubuulire ku strategy ki oba ki what do you paint a picture of a new Uganda nannyonnyola ebintu fertile land biki human resource byonna n'abinnyonnyola abamu tebaabitegedde ansa yagizzeemu mu magezi mangi oba yamulemye ekisinga okusumbuwa abantu kwegeziwaza abantu abasinga obungi si bagezi kimala naye olumu bateeka ku tebo okwegeziwaza kwabwe era kyekiraga nti abantu bano obwongo bwonna bubeera ku Kyagulanyi w'abaali kubanga wawooli ababadde bannyonnyola ebintu bino babadde babuloga ba NRM nga tebannyonnyola Muhoozi byagamba ye tebalina byakumunyonyolako okiwulira wabula bannyonnyola byani bya Kyagulanyi kakati Kyagulanyi yagizeemu ansi eyabadde entuufu okuddamu okuleka omuntu atategeera yabadde tasobola bitegeera kubanga bonnyonnyola Uganda empya gwe gyewali agadde nga mulimu ekigambo fertile land okiwakanyizaawa abantu balime nga n'ebintu bye balimye birina akatale gavumenti kebateerawo nga ne gavumenti efuba okulaba nti akatale ekanoonyeza abantu baayo gavumenti kigikakatako okwongera omuwendo ku bintu byonna ebiva mu ggwanga eryo esobola biteekako omuwendo bwe baba abalimi nebayingiramu direct nebayamba okiwulira bwe kiba kyetaagisa bigimusa oba ddagala n'eribawa kwe kwongera omuwendo olumu ku byamaguzi byo kamala kuwa ekyokulabirako omanyi abantu abasinga obungi ebintu bino babiraba bo ne babitwala nga bwe bayagadde seka gavumenti yeewaayo okukola esobola okukola ebintu bingi ebiyinza okwewuunyisa nabadde ndaba pulezidenti wa Burkina Faso nga gulawo ekisaawe ng'ayise ba Samuel Eto'o ba Jejo Okocha Adebayo n'abalala abalinga abo babbola b'Afrika n'abadde bayina amannya ag'amaanyi bonna yabayise Burkina Faso yono Traore omupya Traore Ibrahim naye badagulawo ekisaawe ekyo yazimbye ekimu ku bisaawe eby'omutindo wano mu Afirika ogeye akabeera mbuyinza emyaka emeka kati gigenda kubeera ena okuva we yawamba gigenda kubeera ena ebintu abikola akola boy kalata gwogamba ebyo yazimba amalwaliro referral hospitals nga bolaba Mulago project ya amalwaliro 140 yakamalako amalwaliro 67 Uganda tulina ameka sana
sifo tulina kiruddu wano kiruddu tu mulago biki kati bala mulago tulabika tuwezaayo obulwaliro nga 7 oba 10 yakamalako nkaga mu 7 ensi yonna ejjudde malwaliro kakati azimba ebibuga mu myaka ena azimba ebibuga ennyumba nga zabwerere ennyumba ezo yakamala nkiko ennyumba w'emitwalo emeka ali mitwalo projekiti za nyumba za mitwalo naye yakamalako emitwalo ng'emeka gye yakamalako juzi bamuletedde basobola omuntu azikamu bamuwadde obuyambi bw'obusiraamu nga baagala zimba mizikiti n'abagamba mukendeeze ku mizikiti mwongereko masomero mutuwemu amasomero oya laga emizikiti kituufu tweyanziza mbadde mutuwadde naye mutuwadde mingi mutwongere ku masomero mukendeeze ku mizikiti gundi final za gold zonna kati azikoze waabwe bamaliraawo b'okutunda kakati oba otunuulidde enkulaakulana eyo era ngenda kukubuulira wabayo dictator naye nga dictator yalinga Traore ne Uganda emwetaaga ffe tetwagala na kulonda twetaaga dictator ng'asobola okukola ebintu ebyo mu butuufu bwabyo enguudo n'azikola amasomero ne gabaawo amalwaliro ne gabaawo nga mulimu n'eddagala okiwulira abantu bano ab'oku nguudo bano banzunga bankola bano babakolera we basobola okubeera emirimu ne gitojera mu nsi kati omanyi nti bannayuganda tebaagala nnyo kufuga era kyovola weesimbawo babeera nti abeesimbyewo 10 nabo birugamba nga bangi kakati ku miliyoni 4 tulabanga basusse okwagala okufuga bayitiridde kakati mu Uganda empya tuba twagala bannabyabufuzi bonna oba abasirikale b'eggwanga bonna nga bakwa amateeka ge gabakolako ng'abasirikale si ba muntu tolaba omusirikale kuba muntu mufiirako olw'okuba Kyagulanyi no abasirikale nga bali gazetted bulungi mateeka ge gabakolako ng'era talina na buzibu Kyagulanyi kuvaako kuba akimanyi ne mu Uganda empya agenda kukola ki Uganda eddako nti oba Kyagulanyi avuddeko Ssenyonyi n'akwata oba Kasolo yakutte agenda kubeera mujaasi ye mulimu gwe kukuuma ggwanga omulimu gwe kukuuma ggwanga si kukuuma muntu kati ate abalimu abajaasi betulinawo omulimu gwabwe kukuuma muntu ogwo butata buyinza kuba ye mentality gye baba tweyiningirako kati tukyalina okukwata brush okubooza obwongo okubagamba bannange kino si kituufu ekituufu kyekino naye tunaabikola tutya ng'abantu mwenna mwewaddeyo ne mwogera eddoboozi eryo kisobola okutaasa tegeeza ansa za Kyagulanyi zaabadde z'amagezi naye ngenda kukubuulira bw'oba tunuuliranga abantu abakulu abo nga boogera nga omulangira Kasimu Nakibinge ng'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka nga Kyagulanyi nga Mwami Museveni nga abo bonna benjogerako totwalanga obubaka bwabwe layitiri ebigambo ebibeerangamu obirowoozangako nnyo n'oba tobyagala obiwulirizanga omala n'obirowoozaako ebimu baboogera bituufu bali ku mutima ddala era wabeera mutemu ojja wulira ebigambo bye nga mulimu ebyekitemu bingi nga nja kubamalawo akabinja kanupu nja kamalawo ate akefojjo bye tuliko kati kubanga ke yali asuubira ke kakaba Nuwa Mutwe akaba Edi Mutwe akaba Gaddafi ke yali asuubira ekiwulira naye ng'ate bano bali unpredictable nekye basuubira okukola teri akiteebereza olaba ne pulezidenti akipulaninga waliwo olukiiko lwatudde ne lugamba DP etteka ya Kyagulanyi tebakipulaninga kiwulira okay ku nsonga endala tugendeko ewa Chosen Beki tukakkanemukko Chosen Beki yatulaze kameramaani we Ssekajja kati ye mwami Amiru Chosen Beki driver yajja wano driver we yajja n'ayogera ebintu ffenna twakola ne tugamba badriver okwegeziwaza naye badriver abo babeera bamanyi ebintu bingi bebasinga n'omumanya bamanyi ebintu bamanyi programu bosi tugamba driver vuga mmotoka tolingiriza koona wadde gwe driver ne bamuyisa bubi ebintu byagenza ovaayo nga weebityo yabyogera we biri kaakati omuntu atali ku sipiidi mukyala w'e Masaka
n'oluguudo olwo nga bwe lutambula mpaka gye lukomera n'okweyongerayo ne lufuluma n'ensi eno luyingira mu ndala abantu abo bagendeko sipiidi 2 nga batugamba balina emikisa bayinza okuba nagyo egya ssente naye tewerabira n'obulamu nti buba mu matigga gukwata oluguudo olwo nga bwe lutambula Masaka luyite Mbalala lugende Ntungamo Kabaale lufulume Rwanda ate nze kasito ngamba ku luguudo olwo kuba olumanyi bulungi n'olulimi lwabwe olumanyi bonna lutunuulira abantu bonna batuuseeko ebizibu bava ku luguudo olwo simanyi wizo bamumenya okugulu simanyi Professor Katerega bamukuba ekintu ku mutwe simanyi ono bamugattidde ku geeti ne bamuttirawo simanyi ono bamukoze eki gwe batunuulire bonna abantu abatukiddwako ebizibu bakyala luguudo moja olwo lumu ndiwo mutuufu byemu akafaananyi okiwulira kati ebiseera ebisinga obungi natunulya statements mukyala Chuzen ze yakola ku dictator Amiri nentunulya kati zakola nengamba ate omuntu yesiga omukazi omanyi nalabako omusajja ennyonnyola omukazi bamwita Pastor Mayambala oba yali Mayambala oba yali Haji Bakaluba yagamba omukazi kalicha yaabwe tebasiima ate beerabira mangu naye Chuzen Beki ye mukyalo omumpi yekka asinga okuba ne sipiidi ey'okugulu okuwaavu adduka muddusi olutakubalwa Usain Bolt nze bwe nabadde munoonyerezaako kuva Masaka Jagwe yali cameraman aliwa bwe yazaalamu omwana asooka era yamuteeka mu kuyimba n'amutwala ku Ambiance yali ku Ambiance bano management yali mu Victor Kamenyo n'emubbayo ate bwe yamubbayo byonna bize bitambulira awo naye olaba percentage ebadde enene bakameramani bo abaddemu bangi tegeeza omusajja Isa yesunge anti yayiga okukwata kamera kakati Isa yabeere ku mwanjo bajingi wabo gwekwata kamera osirike basabe busabi mulimu wa Chuzen naye nze mbadde mwagaliza omanyi ngenda babuulira omukyala walemwa obufumbo busooka tugamba omusajja ye mukyamu n'alemwa obwekubiri tugenda tumwejeerezaamu tugamba aleka yaliko obuzibu kati alimu bwakumeka bwakusatu ebintu ebyo byonna nga bwe biri byonna awo oba olaga ekika ky'omuntu gwokola ki kyoli era tosuubira nti naamututte omanyi ize kamu ize go namufuna ku supiidi kasita omufuna ku sipiidi yengenda gyagenda naye nze mbadde nsaba Katonda abawe obufumbo obulungi abawe n'okutegeera sinakindi akyuseemu naye nga bagamba nze okusinza ku management zabadde nazo tatudde muddusi bambuulira ayo bangamba nti muwala wampisa mbi ng'omuntu ate nze omwana oyo yajjanga afukamira si gwe bagamba empisa za musukka nga wakola interview n'afukamira yenyini yali ku bukedde ng'akola interview n'afukamira Seguya n'avaawo ng'amaze n'omufukamirira n'amukongoola konga sakalaba tubakalaba n'amukongola atya kamera zasigalako kati Seguya amala okuva amaze okukola yegonzeza anti Chuzen Beki yakikola n'ebbala mu ku Radio 4 n'akongola n'amusalamu yakuddayo noonye ku interview gye twakolako nga yakatandikira dda kakati ye muntu ayinza okuba yankongola nga sitegedde ye muntu asinga okusonga mu bantu emimwa ng'ali amaze mumukolako interview naye kyemumanyiko kiri kimu nze nannuma nnyo y'omu ku bayimbi abakyala benjagala ennyo kalina eddoboozi kanyimbira bulungi anti nze y'omwana nyinza okuba ennyimba ze wadde manyi nnyingi naye alina oluyimba lwe bayita alibaani nooti ze yatuuka mu luyimba olwo ayimba yawanika kugambye nooti ze yakoona mu luyimba olwo
kizibu kusanga wano muyimbi mukazi amuyimiriramu batono mu saizi ye kyokka ne mbanene ayina bakutula kakati ye ng'omuntu ekitone kye tekiriko kubuusabuusa akiina just ayina ekitone akiina byalina kwetereza bya buntu kakati oba ekitone kiri nakyo kiringa wano we wati ayina ekitone oba ekitone akiina ini pululo si kisinjula engeri gyakasuka alina ekitone so dictator abiragume yagwa kuwa ekitone ate kati dictator takyaguma kati Ssekajja yalina ogguma Ssekajja abagoba Ssekajja yalina ogguma ate dictator aguma akwata mu video dictator amindi akabere ku bwana buno bwafanana ekikize ne Beki alabe waloke nalaba kafanana Nyamiru naye bwana yaliteko ku DNA kubanga okubana ne Ssekajja yali waawo nalabye ayina keyagalaze nti Ssekajja nga bamuintroducingira abaana nga ayina kaaliisa nga ndaba kafaanana nnyo Ssekajja akabereko ku bwana obwo so omukulu Amiri byonna nga abaze okubikkiriza asookaddemu ayiseemuko ka DNA kuba omukulu abadde abaseetinga nnyo pozinga oti kuba ekifaananyi oti kati mukwateko oti obugumu aba yabujjeewo omanyi obeera n'omukazi oba omuwala nga mukola naye we mwerinanda ennyo omukwano ne gujja omukwano guno ogwa basic friendship okimanyi oba tokyasobola mukwana okusinziira ku vidiyo n'omukulu z'abadde akwata ng'alaga bali ku basic friendship aba yajjeewo amaanyi ekyasinga okunnuma nti dictator yamutwala ofuna omulimu nze abantu bannanfusi wattu sibakkiririzaamu sibaagala tegeeza olugero akabaka weyo kakuluma enteega kankubuze nze nyina ebintu byesikiririzaamu lwaki kinjijjako ki ku bakazi abali e Kampala nze nali nkola interview wange wano erumu nagasikwana mukyala wa mukwano gwange tekisoboka kubanga ne mba mwayawukana ngayawukana naawe tolina munsanga naye nenkunyonyola nti nze namukwana mwayawukana dda ne mba mwayawukana nze simukwana mukyala wa mukwano gwange kyekimunkwanya nga abakazi bangi bonna mbalaba kati olomba nfaaki era omusajja asembayo obusiru n'ekisajjasajja ye muntu akwana mukazi wooli ng'akyati bayiwaali amulaba oyo aba kisajjasajja aba tategeera okwana mukazi wa mukwano gwo kintu kya bugwagwa nnyo naye nze oli nandaga nti yo girlfriend wange bweppa n'aba wa mu kibaala mba siri mukwana ebintu by'omukwano bino bizibu mukyankala nange olina okudde wakyali waate omugabe maano mukazi kyerankoze kakati kyekiba kinfaafaaganya naye ku bakazi abangi bwe bati kyekiba kikufaafaaganya ne mukyala wa mukwano gwo era nze boyi ndabira ddala omuntu munnanfuusa ekisajjasajja omuntu atategeera omuntu akwana mukazi gwa kyaliwe n'atuuka n'okweyanjula mbu simanyi mukyala wange wabaka sibikkiririzaamu nze ebyo ekiwulira era nze ngenda kukubulya zanero senga nze nkusanga ku mukyala wange nga sikumanyi nenkusanga ewaka wange munnange ompitako bulungi n'omugamba genda ekuba nkimanyi abakyala munnaye babuzaabuza ate engeri gye beerabira amangu balimba olumu n'atamanya na bugezi bwa bbaawe era ompitako bulungi nenkusanga ng'ofuluma nenkusanga omwebaseeko kugamba tuuka mirembe kati nze nendiringa ne mukyala wange kuba omukyala ayenze ebiseera ebisinga obungi akyusa bukodyo bw'oba okyamagana n'ogamba nti asigalewo bw'oba n'omutima omugumu n'ogamba genda wenkukwatira oba ogenda bwekiba kubanga nze nina betalite nti wenkukwatidde kaba kagwamudda kuba oyinza omugamba mukutte leero nga mukyalawo bamulyadde emyaka 3 era awo bw'omugambira nti kola ki awo nsooka kwekera wemba mulamu bulungi ne kugamba aizu oyinza obutakola bwotyo gwe ne weeryawo n'ogenda wekka bw'oba yagadde ng'obusobozi obuyina naye nze zanero bwe nkusangira ku mukyala wange nga namukulaga era okimanyi mukyala wa nnamba emu gw'omanya nti kati nnamba emu agenze kukyakalamu gw'omanya nnamba emu gw'omuteekamu n'akasimu woli
siriwo ngezeeko ggulu olono gwomanya namba emu kati ali bweru wa ggwanga gwomanya namba emu kati yakomyewo naye ku time eno abeera ku dduuka gwomanya namba emu tayimiridde bulungi kuba yakugambye akasente kabuze era gwomanya namba emu tayimiridde bulungi kakati omanyi n'obunafu bwange nga boyiwo era obunafu obwo bwogenda bwotebolinga ku ttebo y'omukyala wange okitegeera kati gwe bwenkusanga ne mukyala wange ng'okimanyi bulungi nti mukyala wange olina kubeera kyakulabirako lwakuba teri muntu amanyi nti nze bwenkwatira mukyala wange mbwenzi oba kino kyenkola teri akimanyi ekyokukola okirabiraawo nze kyemmanyi tebalwanira mukazi era tolwaniranga ekitonde kye bayita ekikazi era tunakitegeera nkugambye teri muntu amanyi nti nze bwenyiiga nkola kino mu nsi muno ekintu ekyasinze okunyiiga ate nova ku bakazikazi va ku bakazi bano bamusanga mu kkubo ayitawo baani omanyi nti waliwo time wetuuka n'ofuna omukazi gw'oteresa omwoyo gwo oba omutima gwo nga mulowooza kyekimu nga mupulaninga kyekimu wadde tewemazeeyo nnyo naye ng'olabira ddala efuture yo kati oyo omukazi wasinafuna mukwano gwa kimmemmete oyinza okuba togufuna kankusabire katonda ogufuna nze sitereka nnyo omutima gwange mpita nagwo waliwo omuntu gw'otuukako n'ogamba ono omulaba nti kankole buli kye nnyina okukola nja kubeera naye waliwo omuntu we batyo just olina kubeera mugezi kimala abo si be beetuga nti omukazi bamututte naye kati ku time eno n'abakazi kye baafuuse mutima gwa olina mwesigamako 50 n'ogikuba mu nsawo n'olaaza essaawa yonna bakukutula omutima 50 weetagalira eri n'ogyayo 50 endala n'ogiwumuzaawo n'ogawaye kansigaza obulamu kubanga ogamba oli munyiivu nnyo ogenda tematema omusajja omutemeeteme bakutwala eruzira gw'olwanidde ate aleeta abalala asanyuke nze kasita nazuula nti bw'onyiiga kino kyetwogerako tukyogera ku muntu eyeebuuliridde mu mutima olina okwebuulira naye kyengezaako okulaga nti abantu bano naddala bamanyi amateeka babikola bakimanyi nti olumu bagenda wa luzira naye tewali teri kukola kwa nkomeredde kwogamba nti omuntu anyize nze bwenyiga nkola kino teri akimanyi byonna tubirabiraawo kyemmanyi teri mukazi asobola kunyiiza ekyo kyo namba emu labirako nze oba towulirangako musajja atanyiigira mukazi yezanero munange ngenda kuwulyako zanero ebbuba n'ensonyi katundutundu kabukkiriza era ka buntu bulamu anti nze that is when I walk away nze kyemmanyi ne bwemba nkukwana wano namba emu ne tutambula tutuuka ku muti guli ne nkulaba nga aliwo akuyimiriza zanero toyinza kudda muwuliza nanti awo mba ngenzi nze ngenda mangu sirina nnyo simanyi nnyo kuvuganya kati eyo principle yo ekyo nakyeteekamu kati ekyenjawulo ku basajja bonna ayitibwa omusajja olina okuba oli principled n'abantu b'otambuliramu ne bamanya kikyosobola okukola olina okuba nga oli principled as ng'osobola okugamba nti nze kino sikyagala era n'oyimirira ku opinion yo nkubuulirirawo nga twakatandika nti munnaayi olunaku lwendizuula nti bakuyimiriza ku nsonda wali toliddamu kumpuliza siyomba I walk away that is me anyway kyoze nimbeki nga tumuvuddeko seeta kyekigenda mu maaso ku seeta abaana bafa amawulire gali awo gajja abazadde beekalakaasa naye abamu batandise okugamba oba waliwo akuba muyingo because muyingo mu byenjigiriza okujjako omwaka guno abadde yennamba emu mu ggwanga lino Uganda yasomesa emyaka nga 3 yasomesa Namugongo yonna paka we yakola amasomero ge ne gatambula bulungi ebintu waki biwabyo omwaka guno kakati oba gye twalisookedde nako kibinyo nitugisembezaayo naye kangitemeeteme tugenda kutunuulira amasomero tutunuulire bizinensi endala bwe tumala tutunuulire ebintu nga bye bijja bitambula bwe nakubira tooki kubanga eno version gye nzize nayo olwaleero
njagala tugijje ku kintu ekimu kye tutunuulira tugigaziyeeko okusinga we tulabira. Lwaki nkugamba ekintu ekyo? Kankuwa ekyokulabirako Bwana Zanero. Mu masomero ga Uganda mulimu abantu abalina amasomero kati waliwo ne bayita bawaakazi nga bikozesebwa. Era abo wabalaba mwali mu kibi ng'afudde ne bagamba baddeko nali muli ya primary. Nti gali amalala sigagenda oga aga St. Lawrence gaani. Ne tunoonyera banayigera ne tugamanya ne bagamba bali tebamala googerwa bakambwe banyiga mangu tebaagala kwogerwako ne tusirika. Lwaki nkugamba ekintu kino mu ngeri yaakyo? Bw'otunuulira seeta kansoka ku saidi ya seeta. Bw'otunuulira seeta ng'essomero libadde n'abafunga abo bana mu bbanga erisasuka myezi 8 oba 7 oba 5. Libadde n'abaana abo 3 libadde n'omusomesa omu. abaana bawera 3 si 2. Libadde ne Lishama liba n'Ensamba Kevin Nsamba. Waliwo n'omwana omulala yafaawo ng'Erisama yakafe yali omulongo. Ebyo tebyayatuukirira. Bamuzibikira. Bazadde beyo ali baavu. Okay. Tebyayatiikirira nnyo. Ndowooza abazibikira bukyali. Naye bw'otunuulira ebintu bino nga ebiguddewo seeta kubanga akakati tugende mu forensics era tukebere tukole ne investigation mu butuufu bwazo. Ogamba nti abaana bano baali bava kusamba mupiira tukikiriza. Tiimu y'omupiira ne basanga nga pool attendant oba pool whatever talikola ki taliwo oba supervisor oba ki nga taliwo. Ne bayingira mu mazzi ne bawuga nga ssaawa zigenze kukwata emu. Abaana bano tiimu y'abalenzi b'omupiira osubira ebamu abalenzi nga bameka? 20 ekitone nnyo 24 ekitone nnyo baze 11 naye waliwo ne basaabu kitegeeze sobola yingira 3 eswano yingira 3 n'okusoba. Kakati abaana bano bwe bagwa tesamba 11 mu ddu by'okuwuga naawe okkiriza nti omwana w'emyaka 2 boola we 6 myaka 21 wadde wa 21 naawe okkiriza nti asobola okubbira munagenda mu deep ends nabbira nga bwe balaba nga ayaayaana nga amazzi gamutuga mbobbo ne badduka mu pulu ne bagenda ng'ate bamanyi okuwuga mu baana 2 muyinza okulamu amanyi okuwuga okugjawo oli tekisoboka. Ekyokubiri abatamanyi seeta waliwo ekibiina kino ekyakola 7 na kino ekiri wano pulu eri awo wakati nti n'obeera mu madirisa olengera ekiri mu puulu ng'oli ku bizimbe munda. Osekere kyegamba ekibuuzo swimming pool eno ye yaabwe ekwata nzikiza wansi omulambo basukka bagamba nti bagunoonyeza olunaku lulamba nga guli wansi maki naye era puulu gitunulira ne wansi mu mazzi n'olabayo kituufu. Mpozi nga puulu zaabwe nkola mpya tamanyiddwa Kampala. Yakituufu wogenda ku puulu yonna ogiraba ne mu ntobo yaawo si nnyanja mbwe erina etuuka n'eddugala. Kaakati ate olijja ne bagamba nti omulambo ne gudda kungulu. Abange supervisor wa puulu nze ngamba agirongosa buli ku makya n'atwitinga n'amazzi ago. Abanoonya okuva ekiro ku ssaawa 2-3 mpaka enkeera wonna nga banoonya mpaka kawungeezi. Supervisor ye yakeera ku makyali alazeewo n'emisana yonna baanoonya nga teba. Ekyokubiri batulagako akatambi ng'omwana wanise bw'ati omukolo akkirira amadaala akagenda ku puulu. Ekibuuzo akatambi akalala ng'atugibwa mu puulu ng'oba amazzi gamutwala kaliwa? Kuba kitegeeza abaakayina ekyokubiri omwana nga akkirira omu nga bakkirira bangi balagako omu naye nga tebagambye byabadde ttiimu. Okiwulira? Ekibuuzo supervisor oba asupervisinga oba awatchinga cameras nga gwe mulimu gwe ye aliwa atulaga akatambi ako ak'ekitundu
kamera zisobola okubanga teziwatchingibwa buli ddakiika If- naye nga zirecording ewabadde incident they kati can't really. abanoonyeza omuntu ennaku ebbiri Mm. lwaki tebagendeddewo mu kamera okunoonya omuntu olunaku olulamba ate ebyona tubyebuuza. Ekirala baliwo bano ba ghost students betwogerako kubanga suspect asooka ye muntu asambye naye omupiira we bagenze mu poolu. Statement yaabwe eriwa ku poliisi. Suspect owekubuli ye pool attendant atasobola kubuuka ku poolu ya ku ssomero ng'erina n'akooma kano akagigendako ne kakwata buhando zero wansi nga n'abantu basobola buukirako bagibikka poolu ziyina akuuma ako neddala zibeera awantu akukosebwa abantu ab'olukale ate kagula mmeka ku minisita gamba ku ssomero ebbeeyi yaalyo ku ssomero ebbeeyi yaalyo mwana miliyoni 3. fiizi za Ekirala zidoomu zino zirina abantu ababeera bazikulira ku ssomero oba abasupervisinga zidoomu zino bawadde okulaba abaana bonna mwebali tebaliimu bakulazeewa. Bwe batandika okunoonya omwana ono mu bano bajja ne basirika nga bamulesa bbira ttiimu yonna ey'omupiira. Abaana ba seeta mwagala tugamba nti abantu abasembeyo omutima omubi baana ba seeta kuba olaba n'abantu ba bulijjo bano abafiira mu bidiba ebya bolooka era wabeera bakagamba twageeza okuzannya ne era mbuuza naye omwana we 6 abantu abasomera esseeta bantu kika ki nga bajjudde omutima omuvundu abaleka munnaabwe ng'afa ne badduka era bo be baliwa tubalabeko tukakase oba mutugambe nti ttiimu y'omupiira ey'esseeta yejjudde omutima omuvundu bwe gutyo negowooza ku baana nti bo baliwa naye okimanyi n'oli erishama naye yeetoga mu ddoomu ekigambibwa ng'abaana bo beebasi teri ffenna twasomako teri ddoomu eyinza kubaamu baana bonna ne beeba tekibanga nawo waliwo abakuba winta waliwo abasigala nga banyuma era nze ne mbuuza abaseeta bo bakuba kalifoomu bwe batuuka okubaka nga bafuuyiramu kalifoomu tebawulira tekiriyo ekyo kati waliwo azuukuko genda ofuuka wabeerawo ekikoona kaliba eddinisa olaba abaana banyumya nti wawulidde kalabanda okitegeera kati bwe tumala okuva omuntu eyetta asambagala atoyi lwaki poliisi tetulabako ku baana bano nti balipootinze kuba ngenda kukobuulira nalabako nze essomo ly'ebuddo nga lijja naye walaba nga bagamba nga ne wadeni avaayo annyonnyola nti bannange nentaasa abaana nenkola ntya nga tewali byankiso n'abaana abamu abaali abazira waliwo n'omwana eyafiiramu bambi ng'akima banne bamuyitanga nabukeera obaani okiwulira kakati abantu abo bonna abazikamera bo bali luddawa kubanga ogubako ekizibu kino bw'oŋŋamba nti seeta bagirwana kituufu etulaga abagirwana mu butambi nga ekuwaga oyinza nga batulwana bannange bino ebintu babitukola bukozi tulage obutambi obujjudde kakati wetuva ku seeta kati mbadde nze ku nsobi za seeta kyokka nena nyini somero w'omutuukako agamba nze nali kwa headmaster gwe mbamubuuza so ng'ate nanyini somero ono ye yali badde ayita okusinziira mu hayirake ye ye yabadde ayita headmaster tunyonyola essomero lwaki likola bino era lwaki lirimu bino kubanga ekintu ekigwa ku seeta bwe kigwa ku ssomero eritali lya minisita ndowooza minisitule erina okuyita headmaster annyonnyole ate ne bijja rando mulenga w'obiraba kino kyakavaako kino kijja kino kyakavaako kino kijja okiwulira minisita ye yali badde ayita bano okunnyonnyola kati awo nawo nendabawo obunafu ate ne poliisi yandibanga yita minisita kati ngenze ku sayidi endala omanyize we mba nkuba tooki tolina gw'osalira musango sirina gwe nsalira musango nze ndekera bantu oteekawo bibuuzo byo wabiddamu neyejjereza naye we mmala okuba tooki nze ngazi ya tooki abaseeta tubakwasa abaana baffe ankubira tooki yayo nebu ekiwulira ku sayidi y'abazadde bwe tubakwasa abaana baffe ku sayidi y'abazadde
omuzadde akuwadde omwana we okuva mwezi 1 mpaka 6 asigazeeyo mwaka gumu agenda omuse oba afiiridde ku ssomero lye. Ate teri mwana asobola kubanga asoma mu ssomero n'amala egyo gyonna emyaka n'atayiga kuwuga ku miliyoni 3 emyaka 6 mwenda emirundi 6 giba 5 mu emu 6 emirundi 9 tuleetanga njijja 6 emirundi 9 5 mu 4 6 times 9 54 5 mu 4 kati 5 mu 4 ze miliyoni zoba wakawa ku ssomero ku mwana ogwo okuva esi 1 mpaka 6 wokka nga tonnabalabira la scholastic materials ebirala ebigenderako fees zokka tobaze bituwa tobaze biki tobaze yongerako obirwa kano mwana oyo abadde yakatwala miliyoni 8 oba 7.5 kuseta wokka omuzadde ze yakakuwa omwana wafudde. Buvunaanyizibwa bwa muzadde okuuma omwana ku ssomero nga tawanye namubuuza bibuuzo byonna era essomero babakwasizza mwana bwamusomesa okuuma omwana buvunaanyizibwa bwa musomesa kubanga mwaka mulamba omwana abeerewako emyezi egyo gyonna agimala ku ssomero bawumulira mwezi gumu mpozi toŋŋamba nti abaana bangi lwaki essomero libe ne limiti botasobola watwala baaki kuba naffe twasomera mu masomero nga galimu abaana bangi naye nga tebafa kakati eyo sayidi ebadde ya muzadde kati ngenze ku sayidi endala kati eno sayidi ya byabufuzi era eno yo njagala bagiwulirize nnyo kubanga eno version gyengenda okukuleetera ojja kutegeera lwaki amasomero gabeera bwe gatyo oba lwaki bizinesi z'abantu zitambulira mu mbeera eyo. Zanero mu Uganda tulina ekizibu ekyo. Waliwo enkola eyagala okujjawo kyetwaliyise ba indigenous bannansangwa mu mirimu oba mu bizinesi oba mu nkwata y'ebintu oba ne mu butaka oba ne mu nnono. Enkola eyo eridingibwa gavumenti yennyini n'abantu ba gavumenti ate nga bagikola ngeri intentionally bo bagimanyi ngere wawulira nga baga nti bano bagezi n'obalekerawo akaaganya naye baagala bafuule Uganda ngeri nga North Korea wano muwulirizeewo nnyo nga okuzimba bwa pulezidenti ng'obuzimbe mu ngeri ya Bwakabaka nga Kim we yakola era ng'osobola n'okugamba nti ono waavaako ono yaddako ono bw'avaako ono yaddako nga bwe bityo ebitambula kati ndowooza ntegereka bulungi awo ompulira bulungi Zanero nkuwulira lwaki nkugamba ekintu ekyo baagala bajjemu abantu abali prominent mu zi bizinesi ez'enjawulo nga wogamba nti Semboole Zimwe baani abo ebityo kyogezaako kugamba abo benjogerako. Okay, nga wawulira omugaga alina kubeera bin Karimu biki si Mutebi Sudiri Lupaleria Karimu Hiriji oba tulyaryebwa kakati okujjamu abantu banno mu busuubuzi oba mu bizinesi kuba amasomero agadde gasinga obulungi n'ebbeeyi n'okuba gabadde g'abasajja ate nga baganda ate nga bali wano abagayina mu bwa private okitegeera kakati waliwo enkola eno egenda okujjawo kubanga bano abantu abatufuga baluvu olw'okuba baluvu batunuulira nti n'atunuulira ne chachi n'atuuka okugimenya okitegeera chachi yaliwo awo naye ng'ayagalawo bizimbe bye era ne bagamba nti enkeera ate abasumba Salimu Sala abayisa abasinkane okitegeera kye nkugamba naye ng'agimenye mukozi we bo bagamba Dodo yagimenye naye ffe abakimanyi nga tumenye nti muki mukozi we. Lwaki nkugamba ekintu ekyo kankugaziize obitegeere okimanyi nti basobola okukola ekintu omuntu
nga bo balina kye baagala tajeti eri walala etya essomero lya Buddo lyajja gye tubadde twogerako nnyini baayo ky'abaana omusango agenda okujja ng'ate abaalyokyeza ate abadde bakaanira ttaka liri Lubowa naye ng'ettaka eryo lirimu bulooka simanyi emuviti ne bamanya bwe bayokya abaana e Buddo oba essomero afuna ebizibu ettaka lino n'alivaako lyabalemesezza oba ne balimutwalako nga bagatuggala essomero mwafiiriddemu abantu nga sayansi abamungi ki ekyatwaza muviti ebizira tobijjukira njijukira wulira ku bintu mubinyonyola abantu babitegeere saagala mubiyiteko buyisi tajeti y'abaana abaafiira e Buddo ettaka lyali Lubowa lye bakayanira ono yapangisa abookye bali ng'ate incident eriwa eri eno kutaataaganya byakwagala kubba ttaka lyo ne bagamba muzeeyi yadifayiriagende Luzira twakategeera ennaku zino nga bo muzaakubwa erugogo ne tugamba nti Al-Shabaab bayingidde Uganda twakakimanya nti za planning tufuniyeko bajeti ya Amerika tufuniyeko neya gavumenti eyingire mu gundi ya poliisi yoli kwebyo ne juzi buno obwakatolika kati waliwo zino ezituse bagazi bagoberedde kasita bagambye waliwo abasikaminga zalekeddaawo yasose bakwatamu CDF naga temuteeka Uganda ku bunkenke naye ng'ate bonna baasongako baofiisa abawoza twaziraba nnyo twazigoberera nnyo kakati bw'otunuulira ebintu ebyo bizze bibeera ku buli bagagga nti bakutwalako WBS naye nga revenue yekubaza omusolo egubaza eno mbu byosuubula mbu ekubanja obuwumbi 7 n'obukadde 8 bagenda okusanga bagaffe twagala TV gye tutwala gwe musingo kati WBS negenda enkeera wasangewo NBS ng'agikulira abadde akola mu State House era ne bagamba yagikoze eki eyagikuze anti nkulaga engeri gye bavuwazaamu abantu okutwala ebintu byabaki ekitegeeza genda wali sembulu abe bizimbe kati ebisitukawo genda woolabe wenna Lukolongo olabe ebizimbe ebisitukawo kati bitambulira ddala okuva eri ne byetoola wonna kubanga bo bakiwa tayimu mu kusuula omuntu ne bakiwa n'obudde bakipulaani nga bakitegekera butya bw'otunuulira wali obutale obwajjangaawo muyingo ono baagala abantu bonna kati abagagga mu ggwanga nga siba indigenous people ate nga siba prominent baagala abantu nga badikoyi nga wala ebibiina by'abagagga kwagalana omusukulu gundi yatugamba nti ababulooka baagala badikoyi nga be batuddewo kati omuntu waba alina amasomero ng'era agayirako obwanannyini nga muyingo ashumu nti gage okiwulira eyo embeera basobola ogiteeka mu masomero ng'ate waliyo invisible hand emabega eremesa ne muyingo byogera onaagira nga bagamba musajja aweddemu n'amasomero agatuuze naye webagiteekamu embeera eyo mwe mwennyini abazadde ababadde bawaayo abaana mupipira mwetamwa si mupipira mwetamwa essomero kati basooka ne balikola kino ne mujja omukwano gwammwe ku muyingo n'okuteekayo amasomero nga mugamba nti ono munnaffe n'okuteekayo abaana be muteekayo nti ono munnaffe n'ogaggawala bala bagaggawala agayina gawera kakati kye bakola kino kye bayita okwetamisa wabuli omu ayanda agamba muyingo omusajja wa mpisa yasomesa Namugongo omusajja akoledde Obuganda naye kati ne balinda kye bagenda okukola amasomero ga muyingo oba bagatwala oba bagamuwambako nga tayimu eyo n'agenda otutuuka nga teryamuwolereza n'abaana baffe bafiirayo atwakira bagatwale okitegeera kubanga bano bakola ebintu bino n'abalikoze investigations babaziyiza ne baleka obusungu mu maaso g'abatulaba n'abawuliriza ne bannannyini baana abo ne bagamba omwana wange nafiire nesifuna bwenkanya kubanga obwenkanya bwe baalireese muyingo ne bwe yali badde akyagala basobola omuziyiza obutaleeta bwenkanya obwo
kati ne bazimba obusungu mitima gy'abannansi. So tusobola okubeera awo olukanga muyingo akaaba amasomero gange gagenda nga teri amuwolereza. Kankuwa ekyokulabirako. Tewawunya bano abaana abafa mu seeta akajjirano. N'omusomesa osanga alina obujulizi bagaa nti bamukubye peva naye n'afiirako. Teweewuunya nga waliwo invisible hand gy'otalaba nga there is some logic behind. Tosobola kubibuusa maaso ebyo. Nkulaze ekyokukyayisa muyingo, nkusigidde ekifaananyi muyingo kyatakoze kimala, nenkusigidde ekifaananyi omuzadde kyeyandirowoozezza ku ssomero. Naye nenkusigira n'ekifaananyi kya politics. Njagala owulya statement ya muyingo yadde alina kyati okwogera. Kuba yagambye babitaddemu ebyobufuzi, bakoze batya, okitegeera? Ng'owulira ddala waliwo era ababirunga awo. Mwana wange sibitegeera. Mwana wange nange sibitegeera. Awo ng'omanya abamafiya bakole bubi bakutwala. Mwai Museveni yagambako tamala emirundi olumu nti obusekerezi bukulidde. Badde nkyayagala nkuwa omulimu naye ndaba bukulidde. Okitegeera? Era tamala emirundi olumu najja n'akyogera. Kakati nono bamafiya bamuliko olw'okuba baagala okusangulawo kiri ekigambo abantu bonna abali prominent. Abantu bonna abazimbye obugagga nga babuzimbanga bo nga bwalaali oba kyekyo sigala ng'oli mugagga naye ng'amasomero ago oyinako abiri baako na limu amala gatuguze okuba naaga amasomero era ng'ebivaamu byonna byabwe. Ye mwana ajja nakugaa nti Skype nze mbadde sayininga na ku ssente kuzigyayo ku akawunti badde bajjayo ne bampaako bwire emotoka ne bampa ne ntambuliramu. Tebolaba kyamwanguyidde okudduka nga talina kyalina. N'ekizimbe ekyo twaguddewo nti kike ogenda okunoonyeza nga kya muntu mulala. Teri muntu akoze ssente zadduka misinde atyo. Otya? Obutunula byoleka naye ono yayitamu nga mutuufu abadde talina kyafiirwa. Kati ebintu ebyo byonna nga bwe bitambula. Njagala tubiteeke ku mmeeza. Okuba eriiso eno, okuba eriiso eri, okuba eriiso eri. Gwolowooza amasomero gano kati ng'oggyeko agaba muyinga ago badde bakyayimiriddeko. Genda ku masomero ga gavumenti baatuuka batya okuganafuya okusinga ne university ezo ozitekamu eggwanga erimu nga zeerizikulira okuviira ddala kyansala paka wansi ku librarian nga ggwanga eryo abalo gattamu bagasi nakusomera wano university ezawera nenkusomera n'abazirimu n'abaziddukanya n'onsomera bw'otya bw'oyingirayo okitegeera nenkusomera bw'otya bw'owayingiddeyo tuba tuli awo ebibuuzo ne bidda ne tugamba ayizulu nenkusomera butya ebibuuzo bino bwe babikola era bitambula bitya. Omanyiza si kuba ttooki wamu nkuba ttooki okusukka olumu abantu we balabira olumu kyekikufuula ow'enjawulo oba ne bagamba nti omuntu ono ayogedde ensonga kubanga bano baagala nnyo tulaga bye tulaba. Bino tuyimirira ku ebyo tuyina n'okugenda ku kye tutalaba. Essaawa zino olowooza muyinga atudde ku ki? Goma kye kitegeeza abaana emirambo 3 mu myezi 5 ku masomero go gonna nga bw'oteeka ku fees eri miliyoni 3 osooka n'obala akasente akayingira ku ttaamu mu bweti. Nze ndowooza bwe kuba ttooki nkubye ttooki engazi omuntu gye yalirabye n'agamba kino oba kino oba kino. Nze mu nkola yange sobola okulaba omuntu ng'ali mu buzibu naye ntesobola okulaba lwaki abulimu era nsobola okulaba lwaki yali bubaddemu kubanga nze ngenda kukubuulira munnange sitaani tasiima tasiima nga tumaliriza sitaani olaba enkola ya bwa sitaani asigala akusaba asobola okuwa obugagga naye abatayagala obeere nabo era asobola obutwala asobola obukuba naye asobola obukola ki obutwala. Nze banyumirizaako omusajja oyo yali mugagga kakema nsembyayo bwe yasaba obugagga bamuwa cupa ne bamugamba ecupa eno gitwalo giteeke mu mulyango
ne buli ku makya ojja amaaso. Musajja natandika kunaabira amaaso ku ccupa yagisimba mu mulyango wansi wasenyeza wanaabira amaaso wasenyeza wanaabira amaaso n'atuuka tayimu n'agaggawala. Bw'atuuka tayimu n'agaggawalira nno ddala naye nga kiki kyokka kyakola talina kyakyakola ki kati obugagga ne bufuna ne bujja nnyo. Lunaku lumu n'atambula n'agamba ngendagendako ebbusiya wano nja kuba nkomawo nja kuba nkomyewo obudde bunaakerera simbula emmotoka y'obudde misana n'agenda ebbusiya. Yali agenda n'atuuka abaakoma amaze tayiminga emmotoka neefiira mu kkubo n'afubanya akola emmotoka n'egaana. Kyeyava alinnya bbaasi yatambulako okuva wano nawali kilomita nga 3 bbaasi neefa. Emmotoka yafudde yagiruddeko nnyo agambe kaninye bbaasi wakiri ensango akabbaasi ekoze eki efudde. Bw'afuna emmotoka endala emuleetawo ne bafuna accident mu Mabira. Bafuna accident mu Mabira baba abajjawo babaddusa mu ddwaliro nga ye talina waagandisa omuntu aliwa eka. System butatuuka ku ccupa. System butatuuka ku ccupa nkulaga sitaani bwatakola ki watasima naye nga yasooka muwe buki obugagga. Eccupa obudde bwakya ku makya ssaawa ne ziwera nnya nga tebannaginaabirako maaso. Neebaluka okuvaayo wansi mu ttaka neekoleeza amaka ge gonna okiwulira ne gateta mu tayimu eyo gatetera ng'ogenda okuwulira nti emmotoka ye kosi badeleeta abantu ogudde ku accident. Taxi yammwe ku Ntebe Road egudde ku accident. Obugagga bwe bwasaanawo bwe buto. Ekitegeeza obugagga obwo baali bamubuwaye kuba mulamu nti naye olunaku lwafa n'atasobola kunaaba mu maaso ne famire obugagga bonna bugenda bwe batebuliiwo. Kyenkulaga nti sitaani ekuwa obugagga naye nga bwabukwakulizo. Kati bamuyingo kye baliko bali ku ccupa baaginaabirako amaaso buli lunaku nga beerabidde nti eccupa eyo esobola okutuma ejjinja ekikamo nekikujjira n'ogamba naye kakati bino ebintu lwakisigala nembyekiriyalingira wali ye lwakisigala nendaba ku bintu biri ebiri wali nenkola bwe nti oba okomawo emmotoka naye kasuka mu luwonko ogenda okuvaayo bakuddusa mu ddwaliro tanategeera otegeera nkeera. Kati bamuyingo baabawa eccupa ne bagivumbika wansi mu kisasi ne banaabira kulya amaaso nga balowooza mbu eccupa ebawa nnyo kumbe eccupa byewaabo neegenda bikola ki bikima. Kati kye baliko olwaleero batembeyeza ekintu kye batembeyeza nga bakiwaana mu bantu naye nga tebamanyi bulabe bwa kintu kye batembeeya. Tebamanyi oba abasajja babaagala oba tebabaagala naye bo basigala baayagala babeerawo babeere babakozese babeere nga bikozesebwa. Era gano amasomero ga muyingo gutewunyanga waliwo omuntu agaagala ageesimbyemu ebyo bisoboka bulungi. Eggwera ligenda okujja nti foseero nga buli omu agamba libadde limulemye. Ene wadde olunaku olwaleero deep analysis ku side zombi otunulayo obulagajjavu waliwo mafiya amuli emabega omusajja abadde akaddiye n'emirembe eki naye weebityo kale we out.